njagala okuba nga mpisawo kano kakati bw'obeereyo omusumba n'akuyita n'akugamba mbu mbadde njagala tuzaaleyo omwana oluvannyuma n'okkiriza n'ogenda n'ovaayo n'omala n'ogamba nti yakoze reepu kiba kiti ekyo. Waliwo omukyala myaka 36 yagambye nti omusumba yamuyita n'amunnyonnyola ensonga ze ng'omuntu omukulu n'amugamba nti foreigner omukyala oyo gw'olaba foreigner si wa muno ne bamugamba nti bambi mbadde njagala eky'omwana tukikoleko mbadde njagala tuzaaleyo ku mwana era omukyala munnaye teyali mubi n'abiwuliriza bw'amala okubiwuliriza n'ategeera omusumba kye yali amugamba omusumba n'amutuusaako obuliisa maanyi naye nga yasooka mugamba kiri kati oluvannyuma lw'ekyo omusumba ono ng'amaze okubikola lindako y'ono gwe batadde mu kagundi kakati nga bamaliriza awo nga omukyala agamba nti ate ekyo kisi kye kyasinga n'okumuluma waliwo ekyokuba nti baamubbako ne ssente baamulimbalimba ne bamakinga sure bamutwalako akasente konna ke yali akola ki ke yali alina frauding kati waliwo n'addabuuza ekibuuzo nti olowooza omukyala ono okugenda okulopa ku poliisi ddala repu ye yamuluma kuba yamunnyonnyola n'amugamba mbadde njala tukoleyo ku mwana era naye n'ayagala alabe ebyokukola ku mwana bwe bikola ki bwe bibeera olukakana nga repu yeevuddemu naye ekyokumubba ssente bwe kyatuukawo kwega si kiri kyokka kwe kyakoma ekyomukozesa ali ne muyingiramu ebyokuba nti baamubba ne ssente kati emisango giri ebiri frauding ne repu kati bw'obeera gwe ekintu ekyo oba okitunulamu otya naye nga byonna byakwegendereza twongere okwegendereza abasumba nabo bantu nga ffe era nabo bakola ensobi kati era bw'ovaayo n'otandika okubuuza omusumba yankoze bw'ati ne bw'ati gubadde omusuubira okuba malayika nabyo si byangu wadde nga nabo kye bakola si kituufu twongere okwegendereza kkiriza eyo nkugye nkutwale mu mazaalibwa g'olunaku olwaleero